Siwa Frank Gashumba ono namumanya dda era mu ofisi yange ey'obwalo yajjangayo nga tulina emirimu gye tukola myaka mingi egiyise naye bw'ojjako ekyo ava Buddu e Kalungu era amanyiddwa bulungi nga munnabuddu. Ennaku zino alina byalondoolwa bavandimwe biki tetwabimanyanga naye sirowooza nti ebyo bye bimuleese wano naye emyaka egiwerako egiyise y'omu ku bantu ababadde boogera ebintu ebikankana kunze era nga binjala naye nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu nga Katikkiro era n'ono naye mwana wa Kabaka kati nga nze mukulu we ng'ate siyinza kudda mu byayogedde kubanga awo mba nkulembedde bubi era mumanyi bulungi nti omukulu mwana omuto bw'aba amukuba ebikonde oluusi amukwata bukwasi mikono tamuddiza naye mba ndi awo ne nfuna amawulire nti ayagala kujja kundaba. Ekigambo oli gwe yatuma kye yakozesa nti njagala kutabagana ekigambo kye yakozesa era nampandikira n'ebbaluwa okukakasa ekyo. Frank Gashumba ono musajja mukatoliki era Paapa ayitibwa John Paul II bulungi musajja yagala n'amukuba ekyasi mu lubuto Katonda amutte naye omusajja ne bamukwata ne bamusiba myaka mingi. Twakeera ku makya ne twewuunya ku mawulire ag'ensi yonna tulaba Paapa alina omusajja yali agala okumutta. Ne ŋŋamba nti ate nze gwe bataakuba ssasi gwe baayogerera obwogerezi oli bw'aba ayagala okujja tunywe ffenna olwendo lw'amazzi lwaki tetulunywa ne mugamba jangu era nsanyuse nnyo okukulaba wano. Enkya ya leero nkyazizza muganda wange ono Frank Gashumba azze ne banne babiri bano omu ku bo nga mmumanyi era atuukidde mu ofisi yange ntubaako bye tunyumyamu. Frank Gashumba ono namumanya dda era mu ofisi yange ey'obwalo yajjangayo nga tulina emirimu gye tukola myaka mingi egiyise naye bw'ojjako ekyo ava Buddu e Kalungu era amanyiddwa bulungi nga munnabuddu. Ennaku zino alina byalondoolwa bavandimwe biki tetwabimanyanga naye sirowooza nti ebyo bye bimuleese wano naye emyaka egiwerako egiyise y'omu ku bantu ababadde boogera ebintu ebikankana kunze era nga binjala naye nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu nga Katikkiro era n'ono naye mwana wa Kabaka kati nga nze mukulu we ng'ate siyinza kudda mu byayogedde kubanga awo mba nkulembedde bubi era mumanyi bulungi nti omukulu mwana omuto bw'aba amukuba ebikonde oluusi amukwata bukwasi mikono tamuddiza naye mba ndi awo ne nfuna amawulire nti ayagala kujja kundaba.
ekigambo oli gwe yatuma kye yakozesa nti njagala kutabagana, ekigambo kye yakozesa, era nampandikira n'ebbaluwa okukakasa ekyo. Frank Gashumba ono musajja mukatoliki, era paapa ayitibwa John Paul II bulungi, musajja yagenda n'amukuba ekyasi mu lubuto, Katonda amutte. Naye omusajja ne bamukwata ne bamusiba myaka mingi. Twakeera ku makya ne twewuunya ku mawulire ag'ensi yonna tulaba paapa alina omusajja yali agala okumutta. Ne ŋŋamba nti ate nze gwe bataakuba ssasi, gwe baayogerera obwogerezi, oli bw'aba ayagala okujja tunywe ffenna olwendo lw'amazzi, lwaki tetulunywa? Ne mugamba jangu, era nsanyuse nnyo okukulaba wano. Nga bwe mumanyi, mu nsi buli omu ku ffe aluubirira okubeera omuwanguzi, era abantu bakola ebintu bingi bye balowooza ebinaabatuusa ku buwanguzi. Abamu baba baagala nsimbi, abamu baba baagala kitiibwa, kumanyika. N'obuwanguzi bujjira mu mbeera za njawulo. Oli ayinza okufuna obuwanguzi oba mu mizannyo oba mu kuyimba, naye obuwanguzi bwonna obwo buseebengerera. Ekiseera kituuka ne buggwawo, n'ensimbi abantu zitera ne zibaggwako. Oluusi oba n'ettutumu nalyo ne liggwawo. Ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Ekintu ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Era waliwo n'olugero lw'Ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atali erabira. Ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu. N'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera, nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka. Ekyo kirungi ku lulwe ng'omuntu n'abaana be n'abazzukulu be. Kirungi ku lw'Obwakabaka. Frank Gashumba nze mulaba nga Muganda ne bw'aneeyita muvandimwe, naye ye Rwanda kyajja atandika okugendayo. Akulidde wano Kalungu. Era eby'ennono ddala by'amanyi bya wano bya Buganda. N'olwekyo nga ye omwana wa Kabaka kirungi okujja okutereeza embeera, era nakusanyukidde nnyo olw'ensonga eyo. Ab'enju ya Tamale Mirundi bazzeeko wano. Nabuulira Ssaabasajja nti bajja. Nangamba nti baagala kwetonda bajje, kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala eryobadde tekulabiramu bulijjo. Tusanyusa okukulaba, era ndowooza muzindaalo guno nguwe ggwe wennyini. Otubuulire ekikuleese. Ssebo Katikkiro, nzaani ayogerera ku muzindaalo kw'oyogeredde. Nze Frank Gashumba, nsibuka Villa Maria, bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka. Era olunaku bwe tulikya tujja kuddayo e Masaka. Ssebo bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano. Tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda, tekiriiyo. Era mu historia ya Uganda, Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda mwe bataayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'abaki? Z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Lake Mbulu awo olwokubanga Kabaka eyaliwo then Wankole yali abagamba badde e Rwanda.
kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba mubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda. So relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringa ng'eya America ne Bungereza. Era jjajjaffe Serafina yafa cancer 1984. Twali tukyali baana bato yatugamba timulwanyisanga omuntu yenna naye timulwanyisanga obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli. Era wano tujjukirako ojja waffe oba kitaffe Higiro Ssemajjege yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kuba namumanya bbanga ddene ng'alina lofaamu gye bayita Buule and Mayiga. Yes, ekyaliwo. Okay. Ne mumanya ng'ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, minisita wa information. Programu yo gye wakolanga oba yabangawo Lwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo mukwano gwange Bishop gwensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers Jumba. Yaŋŋamba oli Mukatoliki ate oli w'e Buddu. Buno obugulumbu situkola ki? Situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabaali yali gavana w'e Masaka. Y'ensonga ekoze eki endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakozesa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otuna n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi stressinga nnyo. Naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali ki? Yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki? Ne yeetonda. Kyekindeese wano. Sebo nakoma okujja wano oba 210 mu hoole eno. Bwe nakoma okujja wano. Nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttaffaali ewa e Kasubi nga Katikkiro Walusimbi yakyakola ki? Lwakuba afuddeyo okukebera documents naye nga tuziyina. Kyekindeese wano. Sebo tukwebaza okulwanira Ssaabasajja Kabaka. By'oyitamu tubiraba ne bakubanja Kabaka. Abakubanja Kabaka tebamuyinaako Luganda. Era gye mbaddeyo nga mbyogerako nti Buganda Ssaabasajja Kabaka alina Katikkiro, alina Baganda babalangira n'Abambejja, alina abaana be. Mmwe ababanja Kabaka mumuyinako Luganda ki? Twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki? Ng'akomyewo essanyufu tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeese wano. Nayise ne mikwano gyange ono muganda wange bamuyita Wiitonze Juma Wegomba ne muganda wange Saka Ddungu Muweesi ono weekawoko ng'ogenda e Ssembabule. Saategedde nti mukolo gw'amaanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano. Naye mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize kuleetere ku bavandimwe wano. Mbakuleetereko bakole ki? Obalabe ate nabo baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Teri ali yawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa Abanyarwanda n'Obwakabaka bwaki? Bwa Buganda. Baatusangawo era bajja tukola ki? Bajja tulekawo. Ebyo nga bwe muwulidde muto wange ayogera, okwetonda nkukkiriza. Era n'enkolagana eddewo. Naye n'abalala tobavuma. Yogera bwogezi wa bwino yeetaagisa. Bw'ojjayo bwino akweyimirira. Oli yambuuza olumu. Ekyamazima yali ambuuza ku ggwe n'ettamala emirundi. Nti naye lwaki tobaanukula? Ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira. Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero ggwe n'ojja ne weeyogerera ensonga eno. Era ndowooza nti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu. N'olwekyo twagala tubeere bantu balamu, tuzimbe eggwanga eryeyagaza. Uganda si nnene nnyo naye nnene ekimala ffenna okubeeramu. Awo nno kano kabonero kalungi. Twagala tubeere bantu balamu, tuzimbe eggwanga eryeyagaza. Era nammwe abazze okubaawo nga ndowooza bano bazze kubaawo nga bajulizi. Bagamba naye ddala Gashumba agenda ddala agamba nti azze kuzzaawo nkolagana.
ndowooza mwebali nammwe kujja obujulizi mubufunye katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere. Ssaabasajja Kabaka wangaala.